Popin Media. Sigenda kukkiriza maanyi gange kufaafagana nga abantu abamu babatusonseseemu kutawaanya swago. Olutalo nga luwedde tuyambale ngule olutalo nga luwedde Kunga chakuleseta mukunga kunga tebandeke kunga abantu bavaako mangu waya era efujja erikolebwa olwaleero ndivumirira era siriwagira n'akamu n'akatono kubanga teririna gye litutwala. Njagala okubiriza abavuka bannange sitwago gye tulimu ebeere ya bwongo, ebeere ya mirembe, ebeere ya kunnyonnyola. Bw'oba olina gw'otakaanya naye munnyonnyole bunnyonnyozi lwaki tokaanya naye era lwaki oyagala okaanye naye. Nsubira ekyo kye tulina okukola. Era tugira nkizo olwaleero tusaba buli muvubuka ali wano mu Bbale ne Kayunga disitulikiti yonna addeyo akunga abavubuka banne okwesimbawo ku kkaadi ya National Unity Platform. Nze Engineer Frederick Salikafeero, olunaku lwa leero ekibiina kyaffe kya NUP kyalwise Umbrella Day era nga naffe tuli wano e Kayunga mu Ntenjeru North tulonkinga Umbrella ng'omulaba gwennyini guli gw'abavubuka kubeera nti no buli kyalo tufuna abavubuka mwenda mu kakiiko k'abavubuka k'obukulembeze obwa gavumenti eya wakati. Olwaleero tukikoze Ntenjeru North tusinzidde wano mu Ntooke nga twagala buli kyalo kugenda kubanga tufunirako abavubuka mwenda. Buli kakiiko konna ak'abavubuka mu Ntenjeru North kagenda kubeerako bavubuka ba National Unity Platform. Teri muntu agenda kubeera mu kifo wankalakkalira. Obukulembeze bukyuka ate registrar yo technical person takubwako kalulu wabula ab'ekitebe bamanyi engeri gye bamulondamu. Kale byonna byonna byateredde kuba registrar waffe gwe twafunye omupya ekyamazima omulimu agukola bulungi nnyo. Nze nga Engineer Frederick Salikafeero sirina buyinza bwonna bukyusa registrar. Ekyamazima ne registrar omukadde eyabaddeko naye yabadde atukolera bulungi nze nga sirina mutawaana naye. Naye olw'okuba ekibiina kyakyusizza nze kye nnina okukola kubeera nti registrar oyo asobola okutukolera omulimu gwe twagala mu Ntenjeru North mu speed kubanga wajjidde nga twetaaga alina okukola emirimu mingi okuwandiisa abavubuka. tuli basanyufu nga Bannabbaale era nga twebaza Mukama Katonda tonako olunaku olwaleero olunaku lukulu nnyo mu lukulembeze bwa constituency y'Ebbaale ne district nga okutwaliza wamu era tuli wano nga tuduumira eggye lyonna okusinziira n'okusinziira kwonna nga tulumba ground okulaba nga tulidinga campaign eya Umbrella tubeere n'abakulembeze okuviira ddala ku byalo paka ku president waffe w'eggwanga. Nsaba bana NUP mwenna abali wano Bannakayunga ebibiina byonna ebyenkyukakyuka n'abaana b'amasomero nti tulina okukkiriza nti bino ebiro byaffe guno omulembe gwaffe nga tukulembeddwa pulezidenti waffe omulungi pulezidenti w'ekyasa Kyagulanyi Ssentamu Robert tetweryamu lukwe. Amanya Nsanja Patrick Kayongo nze chairman wa NUP mu Ntenjeru South ate era nze mubaka mu constituency eyo esangibwa wano mu Kayunga district. Olwaleero ensonga enkulu etuleese eriemu ya kutongoza kampeyini wansi wa kabonero kaffe kano akamanvuuli. Ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform wansi wa pulezidenti waffe omu bw'ati Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine
okulonda kwonna okuviira ddala kulonda okw'abavubuka akabonero kaffe ka manvuuli ffenna bannankyukakyuka ffenna nga tuwagira omuntu omu ye Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu awo nno tuzze wano okutongoza akabonero ka manvuuli wansi w'okulonda kwonna okugenda okuddako mu maaso awo mu ggwanga ffenna tuteekeddwa okugoberera akabonero kamu nga yenteekateeka Pulezidenti waffe ali omu akabonero kali kamu ffenna tuli ba National Unity Platform era tubakumaakuma bulijjo okubeera n'empisa omuntu yenna agezaako okuleeta effujjo omuntu yenna agezaako obutawa munnekitiibwa ekyo ffe ng'aba National Unity Platform tetukikiririzaamu njagala okwebaza mubaka munnange Honorable Charles Tebandeke sebo tukwebaza tukwenyumiririzaamu olw'enkyukakyuka ate era ne tukusaba bulijjo obeere muyima obeere mwesimbu ku lwa NUP wano mu Bbale ku lwa Kayunga ne ku lw'eggwanga okutwaliza awamu. So bwe tubanga tuzudde akalulu tukanoonya tutya nze mukulu w'omwono yanjogerako bingi naye byaggwa era namusanga ne mugamba muganda wange sobola kutwala mu kooti omanyi tuyiga okukolagana n'abantu bonna omusota bw'ogusanga mu kinyanga ensanafu zigutta n'oteekayo omukono oguyambe gukubojja naye bw'oba wagenze na kigenderwa kiguyamba naawe omanya n'oyambala gilavusi n'osabako n'osibako n'ebiwero n'ogusikayo n'ogusuulawa guleme kufa kati abantu abamu tugenda kolagana nammwe nga misoto egiri mu binnya era tubasikeyo okubatereza muki seromanyiwa nagate tafaalidde ne kuswagenda oli takulimba mbutebandeke byeyo bye mwogereeyo oli ava eri akugambe nti bannange sirina kigambo kituufu mbadde ngenda kuvuola naye nkyesigaliza bwe tuba tetuzudde bireeta entalo tetujja kuzeewala obanga agamba weewale siriimu naye nga tumaze kuzuula bireeta siriimu ng'ogende bugenzi nga weegadanga ajja kukwata so bw'ozuula ebireeta entalo then kijja kuyamba okwewala ki entalo tetusobola kubawangula nga ffenna tuli mu kutya twesimbewo tusobole okuba naffe tutwala ebifo bino tetwagala tugende ngo okulonda nga kuwedde ate tugende batusinze tutwale mu bululu buno tusobole okukola ki okubuwangula ate tutwale ensi yaffe maaso